atuuka ontambuliza akatambi kano nga bulijjo olina option y'abantu 10 shalingirako 9 akamu akasigadde okateeka ku page yo oba account yo bwetyo bwetusasanya information bwe mala kusaba okutambuza akatambi kano njala mpitire buli wa National Reverse Movement njala mpitire buli wa National Reverse Movement oba MP oba kansala oba minister bonna babere ku video eno naddala bulukiiko olusembayo okusalirawo ekibiina ky'ababbi ki NRM kyetuyita SEC kibeereko bwe mmala okumpitira njala mumpitire Nnyando Esoferi kennyini mutabani we Diddege kennyini njala mumpitire President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisesa zinayinza okuba nga awummuddemu kuba mu America kati obudde buzibye naye nsaba kali video kano mu recording mugenda kamuwa ajja kafuna awulirize bigenda maaso nsaba mumpitire ba MP ba National Platform abaliyo mu Parliament n'aba bagenda okuyingira nsaba mumpitire ba MP ba National Platform abaliyo n'abagenda okubaddira mu bigere okuyingira mu Parliament babere katambi kano nsaba mumpitire abasajja n'abakazi abafubutuka e Busoga n'abasajja n'abakazi abafubutuka mu Buganda ebisigadde bajja bisanga nga tutambudde alright maze okubabuzaako n'okubatuma okumpitira abantu abo njagala tutandikire butereevu kubanga sibalwisa mu kutandika butereevu tozanjala mpiseewo obulango bugenda kubeera bubiri bwe tumala obulango buno then tugenda ku video eyatuleese obulango buli butya alright akalanga akasooka kagamba bwe kati Bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga lya Amerika buli kibuga kyonna gy'oli nyongera okutegeeza nti olwaleero akawungeezi ennaku lwezi lya 3 mu lumu naye olwaleero bubanga omanyi oli wankyukakyuka abakulembeze ba National Platform n'abaagala enkyukakyuka already bayambadde engatto zaabwe bali mu lugendo boolekera ekibuga Washington DC gye bagenda okuba nga bateekayo kwekalakaasa okulira na White House saako ne ku embassy ya Nnyando Esoferi y'omu Washington DC kale gwe atannaba kutuuka ali mu bitundu ebyo sambyako abakulembeze abaagala enkyukakyuka bannayuganda mu ggwanga lya Amerika batuuseyo dda gye bali mu kuba bagenda okuva mu bitundu by'omu Amerika so mwenna bali mu Amerika bategeezeza olwaleero egenda kubeera okwekalakaasa akawungeezi nabo bali ku social media platform ez'enjawulo mubeereeko okwekalakaasa kugenda kubeerayo akawungeezi mukujjumbire mukusharinge bwe nvaawo awo kamusawo n'akalangako kubiri kasoma United for a New Uganda Town Hall. United for a New Uganda Town Hall theme. Until the diaspora to restore democracy and justice, the voice of people, Diaspora Leadership Summit. The key guest speaker, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The ceremony will take place on 18th of April 2026, Saturday time 1 p.m. to 1 p.m. Venue, Oba. Location, 75 Church, St. Waltham, MA 02452, McDavid Middle School. The guest of honor, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale mwenna abantu bali mu Amerika era bategeeza nti nakuno okwekalakaasa oba summit eno y'abakulembeze egenda kubeerayo so mbeereyo mbungi nnyo abasobola okubeerayo mu ngeri yonna esoboka kano kankazizeeko okukebabega musobole okukola bulungi nnyo mwenna abali mu ggwanga lya Amerika mubeereeyo ku lunaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokuna gwe tuyingiramu ekiro ekikeesa olwaleero kati obulango buba bukomekkereziddwa nga njala tugende ku kyatuleese ekyatuleese kyekiruwa okusookera ddala njagala bakomredi mwenna abali mu nsi yonna betukola omulimu gwegumu ku social media ngenda basaba diversion enyingi ezikuliyetingiddwa ku social media temusharinga temukomentinga muzireke nga bwe ziri abaali bannabyabufuzi kati bafuuse ba YouTuber abaali bannabyabufuzi kati bafuuse ba TV presenters tebakyava ku TV kiki kubanga ekizibu kyabwe ye Kyagulanyi Nyongera bagamba nti there is a political vacuum or there is a political space right now because Robert Kyagulanyi Ssentamu is not around. So buli mbuzi yonna gy'owulira nga yeeyita munnabyabufuzi
mugambe nti Kyagulanyi we yakoma gwoba otandikira alesewo space gwosobola okukozesa obudde bwo ne resources oyina okujjako Museveni mukana akaseera nga tannalayira. Bino badda ku TV basasobola okwogera ebyo bitaliko magulu kubanga baba basetingira busetingizo okwogera mugambe nti waliwo omuwaatwa kati gwe Kyagulanyi watajjuliza jjuzaawo ojjeko Museveni obanga ogamba nti oliwo opposition kubanga opposition toyinza kulumba ate opposition alwanyisa Museveni kitegeeza nti mwenna mukolera Museveni era mwagala ssente kati njala bagamba mwenna abayita ba political abayita ba opposition figures ba opposition politician waliwo omuwaatwa Kyagulanyi gwe yaleseewo bambi mugutuyambe mugujjuze mutujjireko Museveni bata musobola mujjako then musirike mwerabisizza nnyo lwakawogo. So ekyo njagadde kibagambo kitegeera kibeeraawo kati diversion ndaziri zino omukulembeze yatugamba nti ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu naye waliwo kyenjagala muleme kugwamu kyekiruwa nzize mbanyonyola diversion zebatali ku social media eziri state funded bulungi nnyo muzitegedde naye waliwo kyesaagala mugwemu. Waliwo embuzi egaye ebikoola ne kagulupu kaayo bagezezzaako nnyo jipika naye kiganya kati olw'okuba nti oli pressure 24/7 smith pressure 24 ali mu kkomera baasindise eno embuzi egaye ebikoola etenkula olutalo mu Bwakabaka obw'emirundi ebiri okuli obw'Ebusoga n'obwa Buganda era video muzirabye naye ekyo kikulaga nti ne TV za Uganda zaagwa nezidde kati nezeewogoma. Tosobola kuba nti oli TV mbwerabibwa abantu n'ogenda n'ojja interview ku muntu alina obwongo ng'omanyi tebukolera ddala ng'akutte n'ebikola bitadde mu kamwa ali mu kugaayo mujjako interview nga naawe omulabira ddala wayaze teziiko n'omujjako interview kati ngenda basaba comrade temugeze ne mugwa mu katego ako eyo embuzi yaddamu n'esinkana Museveni n'agiwa ddiiro okuba nti bagenda mukozesa okulumba institution ezimu ngalo zigenda mu amasannyalaze n'omwogerako. Please ngenda basaba temugezaako muleke abeereyo akole ebintu bye wabula ejja kubaayo abantu abalina obulumi bwabwe abajja okugenda omubuuzaako era ekinadira mujja kiraba as simple as that. So please oyo muleke temwogerako muwumma amazzi ekinjagadde kibagamba entalo z'aba YouTubers ne ba celebrities temuzigendamu simanyi celebrity yakubye interviewer yakubye YouTuber ez'entalo ziri well funded by the state. Olutalo wakati watunda ebyebikibwa n'ebitulibwamu olutalo funded by the state. N'entalo endala eziriwo zonna ziri state funded kati muzigenda muzireke tufokasinge ku kintu kimu kyakujjako Museveni akulabisa Museveni kati awo tuvuddewo wali okulera okukomba essowaani. Ngenda basaba ekigambo kimu nkibasaba mu mirembe sibalagira fenna twagala okuwulira obulumi bwa Museveni ne famire ye ku bikolwa bye bakoze eggwanga naye ate bwe twagala ennyo okuwulira obulumi bwabwe ate babukozesa nga advantage okuyisa bwe baagala. Nkidda fenna twagala okola ku bulumi bwa Museveni n'amaziga ge ne famire ye naye ate bakozesa ekintu ekyo kubanga bo tebaswala wano Museveni okweka identity ye yatta kitaawe naye yeetaba mu lubbo lwatta nnyina n'abalaza abatakati na kino ekiriwo olwaleero yes kibaluma naye bagenda kikozesa okukikapitalizingako kitiya one ngenda kuleeta information gyobadde tonnafuna ogenda kakasa naye ngenda kusaba omulwadde ono ffenna gwe tulindiridde tusooke tumulye ewa omulwadde ono ffenna gwe tulindiridde tusooke tumuwe ewa ekirungi fena twakonfaminze nti omulwadde mulwadde that is it tusooke tumulye ewa waliwo ebintu bayisaawo ebinene yensonga lwaki basirise bayise seeke wiiki ewedde ne bayisa resolution ze mugenda okuwulira mugenda kutya era mu meeting ze bagenda nti wadde tuli mu bulumi naye tusooke tuleke batambule n'ekyo ekintu ekyo then for oluvannyuma tuyise bino ebyaffe tunagenda okiddako kitandika okisindikira abantu okikomentingako nga tumaze okuyisaawo biki baagala bayiseewo kanjala kuga muganda wange
tusooka omulwadde tumwensonyi waliwo bayiseyo mutannategera bibindeese emisana omulwadde mwakonfamize mulwadde tumuleke tumwensonyi mbeegayiridde bakomredi mwenna mbasaba omulwadde tumuleke bali mu kutuyisaako ebintu ebinene bengenda obbasomera mugenda kutya omulwadde tumuleke bwe bana banaagala banaatubikira bate batubikidde ng'akomyewo Yesu Kristo anamubwezaawo neffe ku sayidi yaffe tusooke tumwesonyiwe tumulekemukko wali bwe bayisaawo byebiriwa kandi okuvire ku ntono ekisookera ddala etteeka Honorable Muhammad Nsereko lyewandiika erya computer misuse etteeka eryo video etandise butereevu etteeka erya computer misuse eryafulumizibwa omwaka oguwedde era ne liyisibwa ne balikwatisaako bakomedi bannaffe etteeka eryo lyasazibwamu kooti ku biragiro bya Nyanda Yosoferi nga yeeyambisa Kiryowa Kiwanuka ne bakubira omulamuzi n'akola okusalawo ng'etteeka eryo basooke balijjewo. Lwaki baalijja wano? Etteeka eryo lyali libakubanga bo abali mu gavumenti ate nga naffe abanyigirizibwa litukosa naye nga bba bali mu gavumenti tebabakwatako naye nga libalabisa. Kati Museveni abagamba nti naffe tulina abantu baffe abakola ebintu ebitagendera ku tteeka eryo. Ensejja tulabo binnyo singa tunaba tukozesa etteeka lino okunyigiriza abalala nga ffe etteeka lino ate naffe limuwe ne wetukwatira. Museveni n'asaba agamba Kiryowa Kiwanuka ategeeze omulamuzi etteeka eryo alisazeemu naye mu kulisazaamu bonnambiro balize baliteeseeko. Etteeka eryo omulamuzi agenda okukola okusalawo okwo yali order from above ng'evudde wa Nyandwe nga yita mu Kiryowa Kiwanuka ne basazaamu etteeka eryo. Wabula etteeka eryo mu lutuulo lwatudde olwa Seeke etteeka eryo bazzeemu ne balyamendinga era bagenda diddiza nnyini lyo balimuwe addemu aliyitemu alisome alireete balize mu parliament era liddemu liyite ligenda kuyita kweno parliament gatennaggwako ligende butekemu okola nga parliament ekoze eki eyingidde naye mu tteeka eppya bagenda okuleeta bamakinze sure nti ligenda kuaffectinga baludda luvuganya n'abantu abatayagala gavumenti nga ddyo obwaire bwonna obadde busobola okulabisa n'okulumika gavumenti yennyini n'abakozi baayo obuwairo bwonna baabuggyemu. Mujja kirabako obuwairo bwonna baabuggyemu ne kiba nti kiwa mandeeti NRM n'abantu bayo kuba nti bali protected ng'etteeka nititeewo negenda kukwatira muntu yenna awagira oba ali mu gavumenti nga likwata muntu atawagira gavumenti n'agivuganya ow'enkyukakyuka. Etteeka eryo baalizizzaayo dda era bali mu kuliddamu ddiwandiika bato baliwe eyaliwandiika adda representing in parliament bali discussing ko litegenda kubeera binnyo to the extent nga ne bakuloozaako olowooza nchuli akubuuza ekibuuzo n'ogaano kiddamu ansa y'okusirika bamanya toyagala gavumenti nga nayo kisobola okugusizwako omusango. Eyetteeka weeriri bamaze era bagenda diyita computer misuse bill 2026 amendment eryo mulirinde. Eno video mugisalemu eri crucial nnyo bagenda diisa naye nga zibu nnyo eri abatawagira NRM n'abatajagalirako ddala. Ekiteeka lijja mulirinde ligenda kubeerawo buto. Kati awo njagala tuveewo njagala tugende ku kintu kye mwawuliddeko ne kye mutannategeera kyekiruwa. Oluvannyuma lwa pulezidenti okuteekawo pressure ku Nyandwe mu kalulu akaggwa aka 2021 n'amuwangula, Museveni n'akwata n'asiba n'atulugunya. Museveni n'awera ebibiina byonna ebirwanirira eddembe n'asiba ensimbi n'akola buli kimu ne tujja mu kalulu akawedde
ne tumukuba ebitundu 7 mu kimu ku buli 100 era ne tukawangula n'asiba natta n'akola buli kimu era ne yeebuuza omusajja ono ssente azijjawa n'agezaako n'okwagala omukwata omutta n'asindika abantu be ku social media ku mainstream media okuloosa nti ensi eri bulungi ekyo nakyo nekigaana kati waavudde obuzibu president n'afuluma n'agenda ebweru w'eggwanga mu kugenda ebweru w'eggwanga ebigambo bingi ebyayogeddwa negye ekigenza okukomekkerera nga bakalugambo aba National Advance Movement ne bye bakola nabo ekintu kibalidde kati pressure gye mulaba eri ku Sanyuka TV ku NBS n'abalala yonna pressure eva nti Kyagulanyi yalesewo political vacuum ng'abeeyita ba position ate bafudde abasiru ate ba defendinga Museveni nga balumba Kyagulanyi ekyo kikyabalabisa kati ki ekyabaddewo tugenze mu maaso ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu guno gwonna gwe tulimu ettabi ekkulu erya National Reverse Movement bayita SEC lyatudde bwe lyatudde bino bakkiriziganyizaako ogenda biwula n'ebimu bale tobimanyi bulungi nnyo kambi kunnyonnyole bino byakkiriziganyiziddwako byebiri wano wammanga ekisookera ddala mu meeting eyo Nyando Yosoferi abanoonyereza bambega bagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mulemesezza business okuyimba twakumujjamu business zentu zimulemesa ekibiina tukijjeko funds na bwe kimu tukimujjeko kyasobola kufuna mu ssente nti ye naye kati yafulumye kitegeeza nti agenda kusolicitinga buli kyonna ekyetaagisa okujjako gavumenti yaffe Mr. President simanyi bakono kwoli oba video n'ogisangayo nabakonobeza national platform kati mu president ali bweru ali mu kusolicitinga funds ne support okujja government yaffe tukoze tutya okumusalako ebiwawaatiro ebyobutayingiza ssente n'okuba nti agenda kukola enkola y'okujja government nga yeyambisa ssente kino kibasazeewo mwawuliddeko proposal bill gye baagala okuleeta gye bayita protection of the sovereignty 2023 gye mwawuliddeko biki ebigirimu etegeeza ki wuliriza bulungi nnyo kati bill eyo eya sovereignty protection of the sovereignty mu article number 1 ya ssemateeka wa Uganda power belongs to people era mulimu akawaayiro ak'obwetwaze bwa Uganda kebayita sovereignty kati bano bwe batudde mu meeting emitwe gyonna egyabaddemu nga mulimu ne Yusufu Nsibambi ne bagamba Museveni nti okulemesa Kyagulanyi obutayingiza ssente wano n'okwagala omusibira mu kikolwa kyonna kyagenda okukola nti ye n'abantu be bonna bakagubiiru nti ye tubagewo etteeka libayita protection of sovereignty ne balibaga ebiririmu bye mbaleetedde mugenda biwulira kansubira president video agenda jiwulira bino bye birimu ku tteeka eryo naye nga bwe nkumenyeramenyeramu katono nnyo okutegeera ekintu ekyo etteeka lino ligenderera kulinnyirira dembe erya president dembe lya kibiina kya national platform abakiwagira n'abaganya okwetunda mu NRM omuli okubasiba omuli okubajjako ebyenfuna omuli obutayingiza ssente mu ggwanga nga nakino kigenda tolemu naluma ne Saalumanya nga kijja na kwetaagisa gwe omuntu gwe basuubira nti olina ekittavu mu akawunti yo mu banka yonna ensimbi zo zikwatirayo obutaddamu zifuna mbu bagezaako nnyo okuteeka envumbo okwesibirayo yonna wega bali safe mu ggwanga lyabafuga ekintu kyabwe kankuwa ekyokulabirako oyinza okuba wazimba ennyumba yo nga newagisibisa sementi mulungi nnyo enzigi ngumu nnyo amadinisa magumu nnyo amabaati magumu nnyo asiringi ngumu nnyo kompawundi nnungi ekisaakaate noteekako kya futi ndowooza nga 15 kuliko kamera kuliko sekanyolya kuliko embwa kuliko abakuumi
noteeka nti ne mugundi mu space yetu wali muntu ina kuyisawo kintu kyonna kati yo government ya Museveni bwe mu kolesa zino mu teeka lino bagezaako mbo okusibawo wantu wonna ewandibadde waita threat ebyenfuna n'okujjako gavumenti yaabwe lyetteeka eryo kye litegeeza obufunze kati kando kuvire ku ntono olyoka otegeere mu meeting yatulangana kuzomoza 27 mwezi ogw'okusatu 2026 eya SEC mbagambi emitwe gyonna gyatuula ne gigamba tuyise etteeka oba bill gye bayita protection of the sovereignty nga baagala kiteekawo mu bufunze obakolera ebintu bino wammanga. 1. Etteeka lino lirimu ebintu bingi nnyo wabula ng'etteeka lino Museveni ayagala liyite ng'ennaku z'omwezi 13 May omwaka guno. Museveni ayagala etteeka lino liyite ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno nga parliament enkadde tennavaawo. Kyova olaba nti badde basirise nga tebanyega wantu wonna ffe nga tuli ku mulwadde. Basirise nga ffe tuli ku mulwadde bo nga bayita bali mu kuyisa resolution zine zigenda okugamba nti bagenda kweprotectinga. Etteeka lino bill eno balina gitebolinga eyite ng'ennaku z'omwezi 13 May 2026. Mbu bagezaako nnyo n'okubanga banoonyereza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kudda naki era agenda kudda atya. Bali bamugambidde nti omusajja ono ali mu kunoonyereza na kuŋŋaanya obuyambi bwonna bwetaagisa okuggyako gavumenti yaffe. Amugamba tuteekewo etteeka. Kati wulira. Etteeka lino ligenda kuziyiza okulemesa engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuzaamu ebyobufuzi bye, engeri gy'agenda okubeerawo mu bulamu bwe, saako n'okusibaga ensimbi zonna ze yandibadde afuna okuva ebweru w'eggwanga okuyingira mu ggwanga Uganda. Mukiwulira bulungi nnyo. Era etteeka lino bagenda lirina okuyisibwa mu mwezi ogwokutaano, mwezi ogwokuna, era nga lino etteeka ligenda kuba liyimiriza obuyambi bwonna oyinza okufunibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buva ebweru nga buyingira eggwanga Uganda. Bwe bamala okuyisa etteeka lino bagenda ku promotinga diversion zemutalabanga nako mu Uganda ng'ezimu zirina bulade ku mainstream media ne ku social media okubajja kumulabo banga maze okuyisaawo ekintu kino ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi bwe nkubagambye. So no mubere nga muli aware about that. Kati bino bye biri mu bill weeyo wulira bulungi nnyo. Bill bagiyisa protection of the sovereignty bill abiri mukaaga. Bagenda ku blocking all the financial support of Robert Kyagulanyi Ssentamu, both local and internationally. Wulira bulungi nnyo. Mu kuzisiba muno bagenda twaliramu n'abantu. Bwe bagenda batwaliramu abantu ba bulijjo mulimu biri muno nti essente yonna egenda okuva emitala w'amayanja egenda kubwanga enoonyerezebwako etunuulibwa nnyo eri gavumenti ya Nnyandi Esofeeri. Omuli tebagenda kwawulamu nti zino za NRM oba zino za Wanuupu oba zino za muzzukulu wandi, zonna zigenda kubeera nga ziri fully monitored. Eziyise mu Western Union, eziyise mu Sendwave, eziyise ku mobile money ne za bank account zigenda kubeera fully monitored. Buli nsimbi yonna ng'eva Bulaaya oba ebweru w'eggwanga egenda kubeera nga erina okwanjulibwa mu kitongole kye bayita Financial Regulatory Authority. Nga kino olina okikola oluvannyuma, olina okikola mu nnaku 14 ogenda n'okimayo form n'ogijjuza n'obabuulira ensimbi zino ani azikuwadde, yaani abeera wa,
ayumwogerako alina biki passport visa butuuze bwaki sente zaki zigenda kukola ki oyina okubalaga buli kimu kyonna ky'olina okukola okubalaga nti sente zino zigenda kukola mulimu ki gwazirisinvize gwani azikuweereza yaani ebyogera bibyo ebiruwa olina okubalaga ennyingi zayo n'ensaasaanya na zino sente z'ofunye ogenda zisaasaanyiza ku ki ompulidde bulungi so buli muntu yina kijja kwetaagisa ng'ogenda ku kyagenda kitundu kye bayita financial regulatory authority okudikira linga akasente konna akava ebulaya kino tekirimu nti bagenda kusosolamu wanuupu oba bagenda kusosola mwenna buli ng'oli mu diaspora wano kyekiyita aka panic ng'etuuse ku ggumba ly'omuntu gye bayita panic kati awo panic we batuusizza tugenze mu maaso era bagenze mu maaso ne bagamba nti bawadde Museveni awadde ebiragiro nti ebibiina byonna ebyobwannakyewa ze tuyita non-government organization non-profit organization zonna mu ggwanga aziwadde ebiragiro nti zirina okweyanjula mu bunnambiro mu kitongole kikwasaganya ensimbi n'ekitongole kikwasaganya ku nsonga z'omunda nga kino Nyandwe bw'amanyi ebitongole bino bye bikukusa ssente ziyisa mu Uganda okutambuza emirimu egijja ku gavumenti ye kati ebitongole bino atuuse n'okubigamba mu tteeka lino mbu birina okwanjula ssente zaabyo gye ziva meka zigenda kukola ki era basale ne kunyingiza gye zibadde ziyingiramu oba n'engeri gye zibadde zikozesebwamu nti ebitongole bino bibadde bifuna ssente ng'essente zino zijja mu bitundutundu nti katugambe nti ssente bazisindika mu myezi esatu mu koota ne half koota kati bwe kiba ng'ekitongole kiba kifuna ssente mu myezi esatu okumalako omwaka kati abigambye nti bigenda kufuna ssente oba badde bafuna emitwalo 2 egya dola bagenda bagamba nti emitwalo 2 egya tekyasobola kuyingira mu Uganda mulina kuyingiza siringi 10,000 oba mutwalo abatasobola eno nkola mpya bajja kusibako badde bwabwe naye nga mu ssente zino okumala okubulya nti mugenda okukendeeza bajeti yammwe oba income yammwe mulina obbalaga mugenda zisaasaanyiza ku ki era gavumenti mu Nyandwe n'amateeka agambe gagenda okusalawo ssente meka zemufuna mugenda zisaasaanya mutya era zigenda ku ki era meka ze mulina okufuna ezibatayagala tezigenda kuyingira ggwanga bitadde ku bibiina ebikola ki ebibiina bya NGOs n'ebirala ebibiina ebibadde biyamba abantu mu Uganda kati ebimu ku mateeka agalimu kati ku mateeka amalala awadde obuyinza Minister of Internal Affairs Minister ey'ensonga z'omunda ewereddwa obuyinza okulondoola buli kintu kyonna ekikwasaganya ensimbi eziva ebweru n'eziri mu Uganda kitya ewereddwa obuyinza okukolagana n'ebitongole ebitambuza ensimbi omuli kampuni z'amasimu ne banka kigenda kukola kitya 1 Minister of Internal Affairs egenda kumonitoringa ssente zonna eziri ku akaunti z'abantu Minister of Internal Affairs egenda nga kuyita nga ssente zo zivudde ebulaye kubuuza zino ssente zivuddewa zaani ogenda zikola muki bw'olemererwa okunnyonnyola Minister of Internal Affairs n'obuyinza obukwata ssente ezo ku bank account oba ku mobile money oba ku buli kimu kyonna ng'egenda kikwata olw'ensonga bakizudde nti bo batidde nti Kyagulanyi gye yafulumye agenda funa ssente nnyingi nnyo kati baga Minister of Internal Affairs ebenga esobola okukola ekintu ekyo okuba nti etandika okumonitoringa ssente ngeri gye zitambulamu ne gye zifulumamu saako n'okuba nti basobola okusiba ensimbi z'omuntu nga tebalina gwe beebuuzizzaako kati kino kigenda kubeera nga kyakyama nnyo ne kankibannyonnyole 1 mu nkola ey'okwavuwaza n'okuteekera ddala bazzukulu ba Nnambi wansi ssente yonna ngeri ku akawunti ya banka oba ngeri ku mobile money singa banaagyekengera n'okusinga amannya bagenda kwekengera amannya g'abaana na bazzukulu ba Nnambi
nti sente singa zijja nga ziriko na Kimbugwe na Kyonyi na Mukasa sente ezo bagenda tandika ngo zirondoola era no zifreezinga era no butaddamu zikuweera ddala under Minister of Internal Affairs. Ekyo nakyo bakikkiriziganyizzaako. Naye nga main focus yaabwe baagala kutema Muganda yenna waali mu byenfuna. Kwa maiti ebitundu 7 ku buli 100 abantu abali mu diaspora bonna bazzukulu ba Nambi, bazzukulu ba Kintu. Era mu be bayina amaanyi agasobola okweyambisa ssente okusonda ssente okujja gavumenti ya Museveni bo bwe bagenda okikola. Tukyagenda mu maaso. Mbu kino kigenda kuvaako okuuma gavumenti yaabwe n'okugezaako okwaffectinga amaanyi g'opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu na buli kimu kye baagala okukola okukola okulemaza enteekateeka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. So ebyo byonna babyogedde bagamba nti amateeka gano galina okuyita nga ne parliament empya tennalayira ng'enkadde ekyaliwo. Tugenze mu maaso. Bakkiriziganyizza bulungi nnyo mu meeting eno okuwa ekibiina kya National Reverse Movement oba NRM trillions 6. Bakkiriziganyizza okuwa ekibiina kya National Reverse Movement oba NRM trillions 6 mu kiyitibwa promoting NRM activities in destroying opposition. Mu lutuulano lwa SEEK bagenda kuteekawo supplementary budget nga ya trillions 6 nga bagenda jikuwa ekibiina kya NRM nga zino sente zigenda kweyambisibwa mu NRM activities mwe mulina okudestroyinga ekibiina kya National Platform kitya. Bassebo ne bannyabo njagala mwegendereze nnyo we tulaga. Saagala mufune stress, saagala mufune depression oba depression ku bannabyabufuzi. Nabagamba mbatunire mufokasinge ku muntu ogu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mugenda kuwulira abasajja n'abakazi nga bakyusa olulimi be mwerondera. Mugenda kuwulira abasajja n'abakazi nga bamubakyuse be mwerondera, naye saagala mbanyiigire mubalinde bulinzi wali mu kkoona. Kubanga abantu bano bonna basinga obungi babatuukirira dda ne bagamba basirike bagenda basavinga bano basavinga. Gwolaba nti akyali active ng'ayogerera aganye okulya ssente, oyo mutereka akabaani omusabire ennyonyi. Abasinga obungi bonna bagenda kugwa mu kana akatiba ka trillions 6. Trillions 6 za kola NRM activities n'okudestroying a national platform, zino sente zafulumye. Katuwulire wano. Mwenna etteeka ne bagenda oddiisa terigenda kwawulamu wa NRM oba wa National Platform olw'ensonga nti wandikola ekintu okulumya omunoozi ka ng'oyambe muyambe ekkiriza. Nkiddamu. Bano abasajja bakola amateeka naye ng'ate amateeka gano gagenda kulumya buli muntu yenna. Wulira bulungi nnyo. Mu tteeka eryo lyerimu bataddemu akawaayiro nga bagenda kwongeza ebitundu 15 ku buli 100 sente zojja ku ssimu yo ne zojja ku akawunti yo. Ompulira bulungi. Bagenda kwongeza ebitundu 15 ku buli 100 ku sente zojja ku ssimu yo oba ku akawunti yo. 15% withdraw charges bagenda okwongeza. Naye kino bakitagetingira ddala nti singa akawunti yo ya musajja Muganda, mukazi Muganda, both ku mobile money ne ku bank account, batagetinga bakazi na basajja Baganda era kye bali mu kukola essaawa zino. Ekyo mukitegedde. Kati wano wali okulera okukombeso wano. Mu meeting eno mwevuddemu abasajja abakulu ne bagamba Nyanda Esofeeri ebintu kate bitambula bulungi. Muzzukulu wa Mawale, mutabani wa Mawale ng'afuukidde eggwanga ekizibu. Byayogera nga bitiisa ensi. Obuyinza nga alina bungi. Lwaki akola effujjo? Lwaki obuyinza alina bungi nnyo?
abasajja babaddenga mukaaga bayogedde amanya njagafuna gye bujjako wabula Nyando yabagambye mwebale nnyo ebigambo byammwe mbiwulidde naye esimu muntegeerera ekyokubiri oli amekomanda byakola abimanyi tewali kyakola kyesimanyi buli kyakola kyonna is a commander is supposed to do his work and is performing his work so buli kyakola kyonna nkimanyi era nkisupportinga to protect our gains namwe abali wano buli kyonna kyakola kikola to protect our gains so buli kyakola kyonna nkimanyi oba kikoze ku minister oba kikoze ku musirikale oba kikoze ku social media oba kikoze buli kimu kyonna nkimanyi oba ina gwawambye oba ina gwasse akikola to protect our gains nga namwe gwe muli kubanga yalina powers ezicommanding amagye on all levels abasajja n'abakazi buli omu yasirise nannyogoga n'asirika kati kino kikulagawa basebo ne bannyabo tebaayo muntu addamu kulya kinusu kyo nti ebintu muhozi byakola Museveni tabimanyi abimanyi bulungi nnyo kubanga era yenkola ya Fulonasa yenkola ya NRM musiko ey'okuba nti kozesa omuntu omala omukozesa ate omunyige gw'oyitewo mweyambise omala omunyige oyitewo kitegeeza mu mwana byakola byonna kitawa bimanyi bulungi nnyo era tebiriko kubuusabuusa ekyo mukitegedde bwe mmala kitegeera kati njagala mbatwale wano omanyi nze byange ebyogera n'obujulizi nga nkola ki nga mbulina bino byengenda obbasomera mugenda bitegeera bulungi nnyo naye kammala obbikuwaako wano katono mbikulageko kwemba bigendo katono nnyo oba onoosobola obbikuba ekifaananyi gw'omanyi abakuba screenshot mwe mumanyi lyeryo ebbago erijja simanyi bw'osobola oddikuba screenshot lyeryo ebbago erijja bw'onooba okoze zooming n'obyesomera ng'oli eyo kuba nze nkuwaako ne weetoolerako ne weesalirako by'oyagala mu bbago erijja nga saagala omusajja yampadde yatuwambye emboozi nga terina evidence nkuweerako ki nkuweerako obujulizi mumaze okukuba screenshot oba bwe mmala live eno mugenda kunsaba nzije mbawe ebintu bino mu inbox buli omu abyagala obyesomereko mu luzungu obitegeere kati kangende mu maaso nga nkusomera ebintu bino ulira bulungi nnyo mu kifaananyi ky'empapula zino zenkulaze nakyo kigwa mu tteeka liri erya protection of the sovereignty tugenze ku katundu namba 4 a person or an agent of foreigner shall not promote any foreign policy that contravene the subsection 1. A person or any agent of the foreigner shall not promote any foreign policy that contravene the section 1. Nti omuntu yenna monna Uganda nga akolera abagwira okuyisaawo enkola zaabwe ez'abagwira mu ggwanga Uganda ajja kuba akolebwako ng'ebiragiro ebiragira. Kati kino ojjukira nga Museveni akugamba nti Kyagulanyi agent w'abazungu ku interest zaabwe. Kati wano we wava ekintu ekyo. Tugenze ku part 5. The minister in consultation with the cabinet may by regulations prescribe the procedure for adopting a foreign policy that is in accordance with the subsection 1. Bagambye nti minister ajja kuba yeebuuza ku lukiiko olufuzi olwa minisita okunoonyereza n'okuteeka mu nkola ebyo byonna ebyetaagisa okukolebwa
naddala eri ekintu kyonna ekikwasaganya ku interest eziva ebweru okusinziira ku kawaayiro kaabwe akamu akasooka. Owulira bulungi nnyo. Katugende wano ku namba 10. Prohibition of promotion of foreign policy of another country. Prohibition of promoting foreign policy of another country. Nti kya muzizo okutuukiriza ebigendererwa eby'eggwanga eddala mu ggwanga lya Uganda. Tugenze maaso. Akatundu namba 1. A person shall not engage in any activity soliciting, receiving, or obtain any assistance from the foreigner to sponsor or organize a meeting or any function with the aim of promoting foreign policies in Uganda that has not been adopted by the cabinet as the government policy. Nti omuntu takkirizibwenga kwetaba mu bikolwa byonna omuli okusolooza oba okufuna oba okuyambibwako omugwira yonna oba omuteekamu ensimbi okuteekateeka entuula oba omukolo gwonna nga gulina ekigendererwa ekisaasaanya oba okukuza ebigendererwa eby'eggwanga eddala mu Uganda. Era ekyo tekijja kuba nti kikkirizibwa okuggyako nga essiga effuzi erya gavumenti likikkiriza nga kigendera ku mateeka gaakyo. Kati wano akatundu kano kakulaga bulungi nnyo. Kino kyensomesa zino kiri part of the protection of the sovereignty. Already article number no yogera ku sovereignty ne kati bano bataddemu obuwaayiro bwabwe nga butagetinga president gano gonna amateeka ga protecting gatagetinga president ne byagenza okukola Bulaaya gatagetinga ye. Kati kitegeeza biri byonna mbasomedde wali nga ntandika byonna kati bitandiza okufuna obuwakatirwa obutuufu bwe mbategeeza mutegedde bulungi nnyo. Tugenze katundu namba 2. A person or an agent of the foreigner who engages in any activity soliciting, receiving, obtaining assistance from the foreigner to sponsor or to organize a meeting of any function with the aim of promoting foreign policies in Uganda that has not been adopted by the cabinet as the government policy, comments an offense is liable for conviction. Nti omuntu yenna akola ekintu ekyo ekitagendera ku mateeka gana mapya agagenda okuyisibwa ngatagendera ku mateeka ga gavumenti, omuntu ono ajja kubazizza omusango era ng'agenda kuba avunaanibwa n'ebibonerezo ebikakali. Tugenze mu maaso. Mu katundu bba, in the case of a legal entity to fine not exceeding to 200,000 currency point. Nti kino ekikola bw'akikola gufuuka musango era ono aba agenda kuwe engassi esukka mu mitwalo 20 egya Uganda. Mu katundu bba, in case of any individual to a fine not exceeding 100,000 currency point or to be imprisonment for a term of exceeding to 20 years or both. Singa kukamu vi gw'omuntu yenna agenda okukola ekikolwa ekyo, oyinza okusasula ensimbi ezo oba okusibibwa ekibonerezo ekitasukka myaka 20 oba okukola ebibonerezo byombi. Nosasula ssere bakusiba n'emyaka 20. Tugenze mu maaso. Namba 11. Prohibition of interfering with electoral process. Kanono kakulu.
prohibition of interfering with the electoral process. Mukatundu akasooka. In accordance with Article 1 and 3 of the Constitution, the people of Uganda shall express their will and consent on who shall govern them and how they should be governed through regular, free and fair elections of their representative through referendum. Kati wano bagambye nti okusinziira ku kawairo namba 1 n'akawairo namba 3 owa ssemateeka wa Uganda nti abantu ba Uganda bakwesalirangawo bonga bo baani abagenda okubakulembera era baani bebagenda okulonda nga bayita mu kulonda okwemirembe era okwamazima okulonda bakulembeze abagenda bakiikirira oba nga bayita mu kulonda okwekikungo mu ggwanga. Kati kano ko bakawandiise nenga tulina free and fair elections nga ne results twogerereza akalwa kawulete teziriiwo eziba free and fair elections nowhere. Tugenze maaso. The will and the consent referred to under subsection 1 shall not be subject to any influence from the agent of the foreign. Nti okusalawo kwa bannayuganda tekujja kwesigamizibwa nnyo okusinzira kawairo akasooka akategeeza nti tebajja kukkiriza muntu yenna kuva bweru kuteeka nnyindo ze oba mukono gwe kuyingira kuyingira n'okwetaba n'okuteeka ennyindo ze mu kulonda okwa Uganda. Kati wano baagala kujjamu African Union, baagala kujjamu European Union, baagala kujjamu Bungereza, baagala kujjamu Canada, baagala kujjamu America nga they don't base on either person's opinion. Mumugenda kulonda baba nga teri agenda kwogera. Ndozo kitegedde. Kati wano bino byonna bakola biri bagenda bazimba ennyumba nenga bali anisecure ne bateekako buli kimu okulaba nti bali secure wano kibali mukola. Kati foreign agent kubaita foreign agent olwokuba nti president yagenze mbo kati afuse foreign agent. Tugenze maaso. An agent of foreigner who influences the will and the consent of any person to decide on how he or she shall be governed the country, to be subsection of 1 commit an offense and liable for conviction. Kati wano amateeka gano gonna ge baagakoze boga ulya muteeka eryo bagenda gayisa ne Museveni bagayise mu bwangu nnyo kubanga mbu wano wokka wayagalira okukwatira Kyagulanyi, wano wokka wayagalira okukwatira Kyagulanyi amusibe emyaka gyayagala n'ekibiina kiggalewo. Kati NRM Sek n'ennyando Yoseferi tibahabulwa. Of course nze nganzo omuntu etteeka lino bwe ndisomedde abantu sirimazeeyo kubanga nafunyeeko kitono. Bwe ndisomedde abantu etteeka lino yes mweri bayamba obbakuumira mu buyinza ne linyigiriza abantu abalala naye etteeka lino nga bwewandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ndabanga etteeka lino erigenda okunyigiriza nnyo mu abafuluma. Nze etteeka lino ku sayidi essaawa zino mulifulumiza ku sayidi ddaba linyigiriza nnyo ffe naye ate lijja kukola nnyo okutuyamba nga mu abafuluma ligenda bakwata bwe vuba. Omanyi osobola okukola ekintu ng'olina gw'oyagala okulumya naye ate enjuba egenda okwetoola gy'evudde egwe ku makyeddeyo ng'ate gw'obadde oyagala okukola ekintu ekyo buyambi. Kati etteeka lino ndabanga erigenda okuyamba gavumenti empya ejja eya Kyagulanyi kubanga bino byonnyini bye mutaddemu ate bigenda bakosa nnyo olw'ensonga njala sooka babuuza wano
Ani foreign agent. Ani foreign agent. Foreign agent yanira akola mirimu ki? Mutu lero nga munywa bia wamwe ne mubaga amateeka. Nete musobola kwebuuza ani foreign agent. Kubanga yandibadde foreign agent yandibadde munansi w'Obungereza nga alina political ambitions z'okwesiba mu Uganda. Naye munna Uganda yenna nga nzora ya Uganda alina constitutional right okexercising rights ze mu participating mu byokulonda. Era yensonga lwaki ne mateeka g'ebyokulonda mulimu kye bayita foreign observers mwebali. Kati ba foreign observers mwabajjemu mu kulonda tebaliimu oba kuba mwakoze etteeka nga mulinga abagamba nti ba foreign observers mbajjemu. So foreign observers, those are the agents first and foremost. Secondly, era ba foreign agents be mu dependingako mwe kennyini. One, recently Museveni watunda data w'ebyobulamu by'Abannayuganda byonna n'obuguze eggwanga lya Amerika ne bakuwa ssente. Bali be waguza data w'Abannayuganda enaakwata ku bulamu bwabwe. Wali omuguza nnyoko, wali omuguza kitaawo Kalekyezi. Mbalenda wali omuguza foreign agent. Budget ya Uganda ebitundu kwa ku 10 sponsoring ba foreign agents okuli IMF, World Bank, Bank of Africa, Chinese Bank of Cosmology. Kanje manyi okusoma kuyamba abasiru okweteeka mu kifaananyi nti bategeera. Nkiddamu. Okusoma kuyamba abasiru okweteeka mu kifaananyi nti bategeera naye nga basinga obusiru. One, bw'oyogera ku ba foreign agents, government yennyini yeekole ba foreign agents. One, njagala ndeetera ekitongole kyonna ekicontrollinga natural mineral resources za Uganda nga si ba foreign agents. Museveni you are foreign agent era since 1986 obadde mbega wa CIA. Yonna cabinet yenkadde from 1986 up to date bonna badde ba agent ba CIA. Bino tugenda nze si kyana kyentya kwogera myaka nayita mu myaka nnyabo mwe yafiira si kyana kyentya kwogera. Natural mineral resources za Uganda zonna